KadaamaTV omwana gomulabaawo atolose mu nyumba muna Uganda ya mukwata video tugenda kubanga tusooka okutunulira video tuzirabe kyekyagenze mu maaso tujje twogere ku tteeka ly'okutoloka ne ebiyumba gavumenti byetaddewo oba byegamba nti egenda kuteekawo ebyabatolosi nga bw'otoloka gy'ogenda. You have to go there. You have to go on the main road, then you get a taxi. We're running? Why? Where are the bags? These are the only things you have? Sorry. Then you have to get this. You have to go to the main road. Okay? Madam, no good? Sorry. Sorry. Taxi. Where is your place? You live in here. You've been here. Then go there. You get a taxi. Then you go there. Well, I will not get your taxi here. Sorry. Aduka. Because you are told I will not perfect. Sorry. Okay, bye. I do say, bye. Zezo video nga muzirabye bintu ebiviirako abantu okutoloka bintu bingi ne tuyinza okumenyako bitono naye ng'okusingira ddala bubeera butakwatagana wakati wa Kadaama ne family mwabaakolera naye nga in most cases batera kubeera bamama mama atera nnyo okubeera n'obuzibu ne Kadaama oyinza okwesanga oba lwakuba babeera bawangaala nnyo waka buli omu n'amanyi obuzibu bwa munne naye nga bababa si nnyo nti nno bababa batera okubeera obuzibu ne bakadaama. Omuntu bw'aba atolose jjukira nti no bw'osayinize contract n'omuntu oyo gw'oba ogenda okukolera naye nga bw'oba otolose mu nnyumba asobola okuggulako omusango ogwa runaway era omusango gwa runaway ogw'omusango mu Buwarabu bagutwala nga musango munene nga basobola okukubaaninga obutaddamu kukomawo mu nsi yaabwe ng'obakolera. Bw'oba owulira nti no passport baba oba mama yagitutte ne bagenda ne bagikoondamu oba ne baggulawo omusango ogwo musango obeeranga ableachinze contract nti contract ogisazizaamu. So bakadaama abasinga bwe balaba nga tekijja kusoboka agamba owanyuwaawo ng'ava mu nnyumba eyo ng'agenda mu bamaama kiyumba. Muntu bw'atoloka n'ava mu nnyumba eyo asobola okugenda n'afuna omuntu asobola omukwatirako n'abeera ng'amuyamba mu process eyo ey'okubeera nga atolose mu nnyumba n'agenda n'abeera ng'ayagala ate afune omulimu owantu walala. Abawala bangi abamanyikiddwa abayamba ku bawala bano ng'omwe muli ne Donasia nga babayambako n'agamba nti omuntu atolose n'otuukira ewuwe n'alaba engeri gy'akikwasaganyamu. Oluusi ebintu bino bibeera oluusi bireeta obuzibu oluusi mulimu agamba nze natoloka mu kiyumba naye emirembe gye nnina miyitirivu ate oluusi poliisi bwekugwako nga tolina bikwogerako ate ekutikka n'ekutwala mu kifo kye bayita deportation. Deportation eyo gye bakuŋŋaanyiza abantu bonna ababeera nga bagamba mu nsi eyo balimu naye nga gavumenti tebamanyi ne babakwata wayitawo ebbanga ne babatikka nga baweze. Oluusi wayinza n'okuyita amnesty. Amnesty kwe kugamba nti omuntu ogamba nti mwenna abali tugambe Saudi Arabia nga muliwo mu bumenyi bw'amateeka tubasonyiye mwenna mujje tubazeeyo Uganda oba mujje tulabe engeri gye twogerezeganya nammwe nti nakino gavumenti ekifunamu nti buli bw'obeera n'abantu abangi ng'abantu abangi abo tebalina kye baboogerako naye nga bali mu nsi yo kitegeeza nti bayinza okuba nga bajja kukola ebikolobero bingi oba bajja kubeera nga gwe kennyini gavumenti naawe bafunamu obuzibu kuba omuntu omanyi omuntu enjala gweruma omuntu atalina ssente asobola okuyingira mu kintu kyonna asobola okuyingira mu ddiiru yonna okusobola okubeera nga asavayivinga.
pozi n'ebizibu ebirimu mu bantu ababeera batolose kwe kubeera nti medical care ebeera nayo yakwekweka ebeera yakwekweka oyinza obutagifuna bulungi nga bw'olina okugifuna. So tulabe omwala ono oba mu Filipino oba mu Indonesia nga naye adduka ng'agamba mama amulekedde amulemeseza ekiyumba n'agamba n'asalawo agende nti adduke. Wagendera okuddukira abeera ne plan B. Abantu bonna abasinga okudduka mu biyumba babeera ne plan B okuggyako omuntu aba yenyiwiddwa bwenyiwira bwe bawala bosanga ng'ali ku street ng'atambula butambuzi, omuntu n'amupiikinga n'amutwala mu nnyumba. Wabula ekizibu ekiri mu kintu ekyo nti omuntu akupiikinze akututte mu nnyumba ng'ate togenze na bugenzi bw'abano bamaama kiyumba, obuzibu buli bwe buti nti omuntu oyo akupiikinze n'agamba nti tugende onkolere mu nnyumba yange, tomanya kigendererwa ki. Tulabye nnyo nga abantu bagamba nti babasaddaaka ensigo, babajjamu ensigo, babasaddaaka, babajjamu emitima, ebintu byabwe, paati zaabwe ez'omu mibiri. Kati w'okikoledde omuntu, kati tulabe nga story ya Nakintu, w'okikoledde omuntu gwe bamanyi nti ddala ali mu nnyumba yo, naye ate omuntu azze n'akulonda obulonzi ku street nga tewali muntu yenna amanyi nti agenze mu nnyumba yo, kitegeeza nti bawala bangi nnyo eyo be balonda ku street singa okwo nga weekyanza ovudde mu nnyumba ne bakulonda ku street, olina kutwala mu nnyumba n'otaddamu kuwulikika. Bino ebiranga oluusi bye tuyita KadaamaTV, abamu ne balabika abamu ne batalabika, n'omanya nti n'oyo muntu tumwamunoonya tuli mu myaka 5 talabikangako, naye ate abamu ne mufuna chance n'oyisa akalango ne babeera nga balabika. Kati kitegeeza nti okutoloka kuno bw'oba otoloka, bw'obeera toyina ddala wantu w'ogenda, amagezi gaali badde nti genda direct mu deportation oba genda ku poliisi weeweeyo ogende ku deportation okomewo bukomi Uganda. Kuba bw'otoloka n'ogamba nti no ovudde mu nnyumba office mwe yaggaba mwebadde ekumanyidde, weesobola okubeera kale wadde tugamba nti oluusi office teziyamba, naye obutayamba kwazo era okutonotono okwo ate kukuyamba kuba gy'osooka okuddukira n'ogaba bannange omwana wange bwati ne bwati ne bwati mwe mwamupakira ne mumutwala ali luddawa. Naye bw'obeera nga ogenza omuntu n'akulonda bulonzi kkubo n'akutwala iwe okukolera, nze ngamba bwe kuba kutuluguunya n'ogwa ku muntu atuluguunya, eyebeera password namba emu ey'okubeera ng'ojja kutulugunyizibwa ate ojja kubeera ng'okolebwako ebikolobero ebikyasinze, kuba oli abamanyi tewali trace yonna gye basobola gamba nti yabadde naawe. N'okubeera nga oluusi abantu balowooza nti bannayuganda bokka be badduka mu mayumba bebeekyanga, naye oyo omulabye osi munnayuganda, ne waliwo embeera ate oluusi w'otuuka ng'ekulemeredde. Nze naaligambye bwe nti kino kirowoozo kyange, omuntu yenna kasita olabanga mu nnyumba mw'oli mulimu omuntu akutiisatiisa ng'asobola n'okugyayo akaso n'agamba nja kufumita, tolinda kufumita, ennyumba gyeveemu. Kuba mulimu ennyumba nga mu butuufu nga bw'ogibeeramu mulimu ng'embeera nga like tosobola kumalako nga mama oba baba oba abaana b'owaka nga tebasobola kulekera mirembe kubeera mu nnyumba eyo. So okusinga okubeera nga bakutuusaako obuvune, okusinga okubeera nga baga nti ono bagenda musukuma kuva ku nnyumba n'ava ku kalinanga eyo n'agwa wansi n'afiirawo, kuba thiyora awo eziddako nga gw'ofudde buli omu aba ayogera kike, omuwala bw'agenda gamba go weesudde wansi. Tubalabe bangi nibaga nti yeesudde okuva ku kizimbe. Kati okugjawo embeera ng'eyo, nze ate omuntu adduse mu nnyumba n'agenda oba agenze ku deportation oba agenzemu ebiyumba naye n'osevinga obulamu, ndaba y'abaasinga. Naye ate omuntu bw'ova mu nnyumba n'ogamba nti waliwo eyansomedde nti mu kifo ky'emitwalo 9 ngenda kuba nga nfuna kamu kitundu oba obukadde 2, ate omuntu oyo saali muwagidde, kuba omuntu ayinza okukubalira ekintu ng'ekyo naye ogenda okutuukayo nga mu butuufu byakubalira byonna nga si bwe biri, nga woosula osasula bw'ojja kuwoosasula n'emmere gy'olya ng'ogenda okusigaza ng'era olinga mu 9 oba oli mu 8, kati ng'asigadde mu nnyumba gye bakumanyi, office gye kumanyi nga yasinga.
so okutoloka nze nkukkiririzaamu ddala ng'obulamu bwo obulaba nti wano kasita mbeerawo obulamu bwange bugenda kuba oluusi most cases ogenda oluusi okiraba n'olabira ddala nga mu nnyumba eno mwoli toteredde so okudduka kubuli wamu naye nga bw'obeera mu nnyumba ekuwaamu akagaapu ak'okubeera ng'ossa tova mu nnyumba because bakutuma nnyo va mu nnyumba nga ddala olabira ddala nti waliwo ekintu ekigenda okukosa obulamu bwo naye nze kasita oba ontuma nnyo naye nga nkola ng'onsasula ssente zange nyinza okugumiikiriza kuba oyinza okudduka mu nnyumba eyo gy'odduseemu naye nga ate gy'ogendamu ate ng'eyo kyokkamala okusinga ate eri gy'owabaddemu. You have to go there. You have to go on the main road, then you get a taxi. We're running? Why? Where are the bags? These are the only things you have? Sorry. Then you have to get this. You have to go to the main road. Okay? Madam, no good? Sorry. Sorry. Taxi. Where is your place? You live in here. You've been here. Then go there, you get a taxi. Then you go there. Wallah, you will not get your taxi here. Sorry. Aduka. Mkazi watu uloza vile mafefeka. Sorry. Vile mafefeka baambi aduka. Okay, bye. Aduse. Uloza vile mafefeka. Bye. Baambi.